Tewulira na bino waliwo amapya agakazuuka baali batukweka figure ntuufu mujukire nti amawulire gabadde gasoma nti Uganda losing 10 trillion to corruption per year. Sente ze babba, sente ze begabira nga bonagamba zino zigenze mu education ne bazibba, zino zigenze mu health ne bazibba, zino za mu 7 za ISA classified expenditure ne bazibba, zino za police ne zibibwa. Sente zona wozigatta zonna nga zikola 10 trillion is lost to corruption, which is a billion omutwalo mulamba. Oba ulira bulungi, a billion omutwalo mulamba lost to corruption per year. Wadde sente ezo olabange nnyingi nnyo naye ate munnange eyo figa nfu. Eyo figa nfu. Era ezo sente ntono nnyo. Kyagala osooka olabe ekiri ku screen awo. Kyagala okisome bulungi. Kiraga nti Uganda loses 20 trillion annually to corruption. Of course, eno report ya financial year ya 2020 mugumu. Kakati, obadde jogoberera recently IGG Inspector General of Government yavaayo n'ategeeza ensi nti Uganda eluzinga 9 to 10 trillion to corruption. Naye bw'otunuuliramu okuva 2020 mugumu bino byafulumizibwa nakaakati 2025 wali owuliddeyo strategy n'emu eteekeddwawo okulwanyisa obuli bw'enguzi. Ndowooza mwenna munjulira nti corruption yeeyongedde bweyongezi anita amongo kozesa biliyoni ne biliyoni za sente ba commissioners kwegabira sente bano bampuga kwegabira sente kwegamba corruption yeeyongedde bweyongezi. Actually bwe weeyambisa na reports okuva mu organizations ezenjawulo nga Afrobarometer. You know, actually Afrobarometer, these are some of Pan-African, independent, non-partisan, research institutes of centers zikola okunoonyereza mu nsi ezenjawulo on the African continent. Nizivaayo ne reporting eri independent, eri non-biased, eri non-partisan. Ya recently yakola research mu Uganda. Abantu 66% of the entire 49 million Ugandans ne balaga nti no corruption yeeyongedde bweyongezi. Eno research ya mwaka guno oguwedde 2024. Kati corruption wabanga yeeyongedde bweyongezi. Kyokanga mu 2020 mugumu mwatugamba nti Uganda loses 20 trillion to corruption per year. Kati ate abakendedde atya ne tutuuka ku trillion 10 nga tewali strategy n'emu eteekeddwa in place. Kyenva nkugamba nti eyo figure entuufu actually is beyond 10 trillion, which is actually even possible for it to be beyond 20 trillion. Ne bwe tugendera ku zaabwe ze batuwadde, njagala kano okawulire bulungi. Bwe tugendera ku zaabwe ze batuwadde nti Uganda loses 10 trillion to corruption per year. Bozi convertinga muno dividinga muno ziteeka ku buli lunaku. Kiba kitegeeza mu Uganda ya feno tuluzinga billioni 27 plus to corruption per day. Olwalero billioni 27 zabuze mu corruption olwalero nencha neruli pako omwaka ogunaggwako. Ezo sente mpitirivu nnyo baganda bange nga wobeera nga osazeewo ziconvertinga into service delivery. Ezo sente zisobola okukola ebintu bingi nnyo. Katutunulira amasomero n'amalwaliro. Wetusalawo nti no tuzimba amasomero mu byalo ebiri distant ebyo ebitundu ebyesudde bisobola actually buli lunaku kiba kitegeeza tusobola okufandinga obusomero obuwero 13 bwa primary. Kuba otunuuliramu billioni 27 akasomero ka primary akaina classrooms 7 akaina offices akaina latrines akaina desks n'ebisigadde nga kali fully furnished kagenda kumalawo wakati wa billioni 1.5 ku billioni 2 nga kiba kitegeeza tuba tusobola okuzimba obusomero nga 10 obusomero nga 13 bwa primary. Nkugambye buli lunaku otuba tusazeewo tuzimba amasomero ga secondary kiba kitegeeza tugenda kuzimba amasomero kuba essomero ya secondary liyina ebibiina ebisoba mu 12 let's say 12 ng'otaddeko nezo offices enjawulo ba dormitories na biki ebirala. Secondary gye kuliko offices z'abasomesa, kuliko library, kuliko biki byonna essomero lisobola okumalawo billioni nga 4 ku 6 nga kiba kitegeeza singa tuba tuzimbe masomero aga secondary tuba tugenda kuzimba masomero nga 5 ku 6 nga gali fully furnished nga buli kimu weekiri. Bwe tugenda ku malwaliro ezo billioni 27 zetuluzinga to corruption on a daily basis. Kiba kitegeeza amalwaliro nga Helese Center 3 esobola okumalawo between 3 to 5 billion.
kiba kitegeeza tuba tusobola okuzimba ezo eziwera ng'omukaaga oba omusanvu otusala otuzimba olwaliro ga district tusobola okukola ebintu biyitirivu nnyo mu ssente ezo naye bana abasajja boom baziteeka buteesi mu nsawo yaabwe muzaabwe ne bagenda ne bagula bizimbe mu America mu UK ne bakola bro essente eri wano mu Uganda mpitirivu n'abasajja babbye ssente kyolanga his excellence Kyagulanyi yakugamba nti nno ezo 10 trillion zokka ng'ovudde ku bino ebyokkendeeza cabinet ebyokkendeeza member of parliament ebyokujjawo bloated government expenditure nabyo byonna n'okukwata bukwasi ssente ziri lost to corruption zisobola okuzimba enguudo across this Uganda mu mwaka gumu n'ekyalo kyammwe gy'osibuka ne wabanga waliyo ki waliyo enguudo kati nno nkunyonyodde ne nkugamba nti okuva 2021 paka kati tewali initiative n'emu yali eteereddwawo eri sound gwali owuliddeyo eriwa erwanyisa obuli bw'enguzi nga kiba kitegeeza zeeyongera bweyongezi. Currently we are talking about 10 trillion being lost to corruption. Naye nkugambye figure nfu zisobola okubeera nga ziri 20 plus. Kati manya nti ate twandibadde tusukka waawo in terms of development singa tubadde tuzikola ki tuzikozeseeyo byennyini bizikola ki biziba zirina okukola oba nfuna bulungi yiyo genda osome bulungi nnyo bintu bino gye biri online buli kimu gyekiri manya abantu bagamba GB information music nga bukwikins app. These are report yene ya Afrobarometer 66% of Ugandans bakugamba nti no corruption yeyongedde ya report Afrobarometer kugamba Afrobarometer these are independent research organizations tegenda kulimba ate kulimbira kyefuna muki funa bulungi. So there we go. Of course ngabwe ntilo kugamba nti video wano ku TikTok zijja kubanga nyimpi olw'ensonga saga teekawo video mpamvu yagala okulaba more about this genda bugenzi ku YouTube channel yaffe JB Muwonge genda bugenzi ku YouTube otekemu JB Muwonge waliwo ne video gye nakoze about this nga ennyonnyola nnyo about ensonga eno abantu information emu gye batuuseeko bagitegeere kuba ebeera ekwekweddwa nnyo reports tebatera ziteekayo ku online portals zaabwe but abannayuganda oza access nga ne bannyonnyola abantu ebintu bino naye ffe tujja kujja tuyibannyonnyole nga tusinzira mu studio zaffe zino gaggade tujja kujja tubakola ki tuyibannyonnyolera mu bitegeere bulungi tebagenda tukweka information neki n'emu gwe ky'olina okumanya